naye buli lwembeera nga atuuse ebikajjo ngaebbeeyi bagisala nesiggwamu maanyi neneeyongera naye buli neeyongera ngaebbeeyi bagisala kati nenyigiramu nennima nga bali kwa 25 kati ngenza sinaba nakutuusa nti 14 kale ekyo kyonna kimalamu amaanyi naye ng'ate ebiva mu bikajjo si sukaali yekka kampuni twagenda netulambula batugamba amasannyalaze tubakozesa gaabwe era batundako n'okutundako nagamu gekuwota gamedda nekitubaba batuwa ssente basinzira ku sukaali yekka yageboogeramu embeera eno okuba nti egwa temutuuse kuwanduka kuva mu byabulimi embeera eno tetugenda kuvaamu wabula tugenda kulwanira wamu nga bannakibiina nga tulina okulwanira eddembe lyaffe era naffe twagala gavumenti etutegeere nti gyetuli tulina omugaso kubanga kati nze tuwulira ewaffe zino ennaku ze tumaze ng'abamu tebatema bikajjo abaana ku kyalo kwebali batula bagamba ye bino binaggwa ddi naye nga tebalina mirimu kati kitegeeza ebikajjo biba nga tebiriiwo banja babeerawo nga tebalina mirimu ku nsonga omukoka asala mu nguudo enguudo zino bazirima nga taziteekako nsalosalo mazzi geziyita kati bukuko yona kubeera mu nguudo n'asimamu ebinnya kati ogenda ogamba transport akonaekayiro yagamba olubi yanakusaba ekyagezi nga zawaggulu makulu 10 njagala emitwalo 45 watoziwadde ekikajjo okuveko Aisha Lukomwa. Okusooka nja kwebaza bakiyamaani be baalonda okutukulembera mu bulimi bw'ebikajjo. Naye nze akansiiwa ennyo mu lukiiko luno mbadde nina okukajjayo. Bannange tuli bubi mu kunyigirizibwa. Okusookera ddala emmotoka mu nnimiro keebe ya kampuni ne bagikusindikira olina okusasula emitwalo 25. Osasudde mu nnimiro ate ne ku sikoolo ne bakusala ne bakutema zino za mmotoka anti abatisi ate nga neeri mu nnimiro wasasudde. Ekirala nawano ku minzaani waliwo obubbi bungi n'otikka emmotoka waggulu ng'ejjudde bulungi mu nnimiro tusiyita kafuba naye bw'otuuka wano yokwetya ttani 9 yokwetya ttani 12 ku kapapula nawano ku minzaani waliwo obubbi obutunyigiriza. Kaakati ate ne tudde eno mu basupervisa baffe nga ne mu nnimiro tebalabikayo nga tebaliyo mu nnimiro kyakuweemu amagezi temera ekikajjo kifuna ekigimusa bwe kiti wabula byonna ate nga bakitusala eri obuboki okubasasulira. Kati omulimi owa wansi ffe ne tusigala nga tunyigirizibwa. kati muzaako ki tuli mu kwekalakaasa tewali bikajjo bigenda wa muyindi tewali nga bo bennyini tebasituse kutuuka eno ku gulawundi muffe abalimi gavumenti tunda mu ttani 24 buli ttani 24 tebatuwadde wansi kutubuulira kiki ekyasasiza ebikajjo ate ne batugamba nti nda ttani egula 14. Awo tuli mu kwekalakaasa era emmotoka eyita wano negenda mukono ng'etisseeko ebikajjo tejja bituusa. munajawula mutya nenosi ya kampuni otegeddeko nabo bennyini balina ebyabwe nammwe balutulwa wansi twemanyi nti eno evudde ku ki ya kampuni tuzimanye emmotoka taata. mugenda kukola ki? Tuli mu kwekalakaasa paka we banajja ku gulawundi batubulire ekituufu. bwemusanga atema ebikajjo atwalwa okufundamu olaba emukono kyampisi bwe muba gye mulinga mwe mutema ebikajjo bye bigenda oba otuliddemu olukwe mukoma ku ekyo kunywa bunyumya teri kye mugenda kukola okuyimiriza bannamwe abatwala ebikajjo. Kati tuli mu kwekalakaasa tetwagala tweryemu olukwe paka we binaatereera. Ekibuuzo kyange yembeera tugenda kumukkiriza twalayo bikajjo okutuusa nga tumaze okutereera okwekalakaasa kwaffe. Amannya nsigadde Katumba Aisha Lukomwa nga ndi mutuuze ekiyoola Gombola Nakisunga. Ekigogola Gombola y'Ekisawo mu disitulikiti y'e Mukono era area gye tulimiramu bagiyita Nagojetu ezooni eyazooningibwa ekitongole kino. Ekibuuzo kyo kibadde
kiki ekitutuusizza wano n'ebigambo ebiyitiŋŋanye bye muwuliddeko. Ekituufu kiri kimu nti abakuŋŋaanye wano abatono ku abo basajja balimi, era okulima bakutwala nga bizinesi. Ebino ebintu byogera omukulembeze w'eggwanga abantu baleme kukolera lubuto. Abo ne basalawo balime basobole okufuna emirimu, basobole okuweerera ku baana, basobole okwetuusaako ebintu ebisingawo okwo. Era mu kukola emirimu egyo abantu ne basalawo okulima ebikajjo. Omulimu gw'ebikajjo ffe akubuulidde ku contribution ekikajjo ekikola mu ikonomi ya Uganda, ng'asinziira ku bakozi abasasulwa buli lunaku nga basasulwa abalimi ebikajjo ebweru. Era tusuubira bwe tumala okusasula abo bonna abantu basobola okulabirira amaka gaabwe, baweerera abaana ne bafuna emirimu. Kyetumanyi nti gavumenti tesobola kukozesa abantu bano bonna be tukozesa, abantu abasukka 3,000 mu mukono mwokka buli lunaku. Tesobola, tewali kitongole kisobola kukozesa abantu abo. kiki emabega wa gavumenti okuttanga emiwendo gy'ebintu ng'ebirimisa abantu ate n'ebijja? Ekyo gavumenti nnyinza obutagamba nti ette emiwendo gy'ebintu abantu gye balima n'eryoka ate ng'ebibalimisa ne bamala okubirima n'ebitta. Naye tulowooza nti gavumenti ekola ekintu eky'obutafaayo. Kuba gavumenti yali badde erabanga abantu balumizibwa. Ebikajjo bino baganda babuulire, abasinga bwe mulaba awo tewali alina ttaka lisobola kulima bikajjo. Abalima ebikajjo abasinga okuggyako balagi scale bwe balina amataka, abasinga bapangisa ebibanja n'amataka kwe balima ebikajjo. Kaakati gavumenti kyannaku okuwulira nti ekikajjo kye babadde batunda omulimi ng'akitunda $2,445 buli ttani, obudde ne bukyenkeera nga bakimugulako ku $12,14. Kyannaku nnyo. Gavumenti yali badde esitukiramu. N'olwekyo sijja balumiriza nti batta emiwendo, naye batunula butunuzi omuntu anyigirizibwa, kyokka ng'enteekateeka y'omuntu yonna okuddukanya obulamu bwe n'ensi eno aba agitadde mu nkumbi eyo. Ate Mukama waffe yennyini yatugamba abantu bagende bakole, abantu baggyeewo emmwanyi. Nabalaba opportunity cost eri mu kulima bikajjo. Abantu ne bajjawo ensuku zaabwe ne bagenda balima ebikajjo. Niyo obudde butuuka kaakati nga n'abaana tebasobola kuddayo ku ssomero, kuba ne bw'otunda ebikajjo okujjako okusasula amabanga tosobola kufunamu yadde nusu. Buli mulimi alina ebizibu ebimuluma, era tewali muntu alima nga talina kigendererwa. Naye tojja kufuna kigendererwa ekyo nga batunyigiriza obwenkaniddaawo. Obubaka bwe mbawa buli muntu alima ekikajjo agezeeko nnyo nga bw'asobola amanye nti ewayokana ku mugendo efuuka kaasa. Mu kwegatta ge maanyi, bannaffe bano bajja tuwuliriza kubanga tebannabatuwulirako. Nze ku kyalo gye mbeera sukaali wa metto yizo n'obutamukombako okuggyako mu abagenda mu supermarkets, naye ffe tetumukombako. Ate balina ebintu bingi 1000 bye bajja mu bikajjo. Ekitegeeza nti ebikajjo tebyaligudde bbeeyi kubanga bye batunda biva mu bikajjo tebigwanga bbeeyi. Ne sukaali waabwe tetumusanga ku kyalo nga bakati ali ku 2,000. N'olwekyo tusaba bannaffe ffenna twogere eddoboozi limu bagumiikirize. Bannaffe baleme kusalanga miwendo nga tebatwebuuzizaako, teboogeddeeko naffe, bamanye embeera mwe tuli, naye ngulira bulizi kakati ekikajjo kyasente bwekyo. N'olwekyo tusaba bannaffe buli muntu yenna omulimu gw'ekikajjo yeebeereremu alabe nti tuggusa ekintu kino bwe kirina okugguka. Tujja kusanyukira omulimu guno. Nga ndi musajja mulimi wa bikajjo ng'ate ndi chairman w'abalimi b'ebikajjo muluka wa Lugala ne Namukugu. Musanze okusomozebwa ku mbeera y'enguudo. Musanze okusomozebwa ku mbeera y'enguudo. Enguudo nfu nnyo, zirimu ebinnya. Akale omusirira ng'agezezzaako okuba nga abumbirira olw'okuba yayisaako amatooke, naye ffe tujja ebikajjo enguudo ndwadde. Kiba kostinga kitya mu ntambula y'ebikajjo? Ntambula y'ebikajjo kuba kwegayirira mmotoka, olina gamba oli mu kilomita mmeka n'omuga nti 40 mu bwezi, naga olina emitwalo 45 okugirayo ebikajjo kuba eyo wammwe wabi. Nze njagala kukoma kawoomya.
kati mwab'essimu ba muli wala nnyo jangu mpe emitwalo 45 ku 5 kyokka ate gwe ttani ne baggula mmeka? ttani ne bagingula emitwalo 14 naye ng'ate nakozesa ssente nnyingi nnyo mu kusigula enkonge abakozi abakoola teekamu ssente nnyingi nnyo ne mu kugula yureya agenda okunzika nga sikola ng'omulimu nguvaamu bubi. Amannya? Saalongo Kyakulumbye okubekinera si bukumbi. Kyakulumbye ani? Steve. Soka njagala kwebaza omukisa guno okusingira ddala siko egezezzaako tukulirizaawo kajju emabegako yalina enkola nga leeta gureda yaayo netekamu n'amafuta netuyambako kubo naye obudde bukyali ono kino kitukisaba kikomewo kubanga amakubo agamu agaliko ennimiro z'abantu gaawukana ku makubo gano amanene disitulikiti geekola neggulu geekola era twongera okukubira disitulikiti obulamu enkuba bwekola amakubo mu nkuba gafa nnyo amakubo gaffe ikira nti awali ekinyayo gulede ebikka kibikke kukawajja najjawo ekinnya nekikuba ekitwanga lwokusa disitulikiti gyebaza ekozeeko naye era obwekabajja wamu neggulu era twongera okukubiriza abalimi twongera okubeera obulungi mu nkola eno ey'ebimu nga bitusoomooza tukwatire wamu okuba kuyimirira tuyimirire okuba bulungi bwansi mu kitundu ekyo naffe abalimi tweyagiremu abalimi bangi banjawulo abalima ebintu ebyenjawulo naye bimu ku bisinza okussa eggongolo by'obulimi bwe butale. Abantu abasinga bye balima tebirina butale okugeza amatooke ensangi zino twafunayo mukwano gwaffe mu Sri Lanka galina naye gengera ne mu nnimiro tegakyali olwekyo nakyo kimalamu abantu tulima. Abantu baali benyigiddeko mu vanira agula wakati w'10,000 n'olwekyo eggombo lididdemu mu byobulimi okusinziira ku butale. Nze ku nsonga y'obumenyi tenaba kurespondinga bulungi kubanga olw'obukulu bw'ensonga eno tubali tusuubira nti mu gavumenti yandibadde yavaayo dda olwa ettofaali ddene lyetugatta ku ekonomi y'eggwanga naye kyannaku nnyo nti gavumenti tekoze tevuddeeko oba oli awo temanyi bulungi maanyi ki ge tulina mu mulimu ogwo ensonga tusaana tugitegeeza. Ngagitegeeza mu kwekalakaasa kuba bannamu abatunda ebikajjo okwekalakaasa tetuyinza okukola mpozi kugibuulira buzito ki industry yaffe gekola tubweyina naddala nga tubabuulira employment capacity gye tulina era nga singa eba eri redundant kikiyinza okukozesa ku situte y'eggwanga. Erinnya n'eddoboozi Katereevu Julius chairperson w'abalimi b'ebikajjo mu kuleta mukono. Njagala kutuusa okusiima eri abalimi bonna n'abakulembeze bonna abawaddeyo obudde okutwegatako mu lukiiko lwaleero wano ku Ggombolola e Kawolo nga twogera ku mulimu gw'ebikajjo. Tukkiriza ntwogedde ebigambo bingi ne tuexpressinga obulumi bwe tuyitamu ng'abalimi b'ebikajjo. Naye mu bufunze gyatukkaanye nga tukowoola eggwanga biki abalimi batuuseeko. Abalimi basabye abalimi ffenna ab'ebikajjo oba oli Muganda, oba oli Musogo, oba oli Munyoro, ffenna tusigale nga tuli bumu. Tukozese eddoboozi lumu, teri mulimu yenna tusaba awa miira yenna bikajjo okujja nga tumaze okutuusa ku nzikaanya. Tukkaanyiza nti abalimi ffenna tuli ready for dialogue wakati w'abamiirazi ne gavumenti tulabe nti omulimi asobola okubeerawo. Abalimi bena tusomye olwaleero nno nti tusansaanya obuwumbi 8.5 ku buwumbi 6 buli mwezi nga tusasula abakozi betukozesa. Omwaka bwe 405 ku 6 ng'abalimi b'ebikajjo wano omukono wokka mu kuleta mukono kati kubyamu abatwaleero ab'ebusoga ab'ebunyolo sente mmeka abalimi b'ebikajjo zibasansaanya mu mulimu guno era abantu bameka bayimirizaawo. Tukowoola bana byabufuzi mwenna nti bwe mutwala abalimi b'ebikajjo ng'ekyokusaaga ebyokulima ebikajjo ebyobuggwanga tubiteese mu katyabaga. Tukwatiridde abatemi b'ebikajjo, tukwatiridde abatisi, tukwatiridde abakoola ebikajjo kuba bonna badependera ku kikajjo kino. Tusaba buli alina emmotoka, buli atema ebikajjo
oba osomba bya kampuni oba osomba by'abalimi ku mulindi guno ng'omanyi nti oli muna uganda tugate amaloboozi gaffe n'amaanyi gaffe tulwanire omulimu gwaffe twakizudde ndi abalimi tuli kuwaayo akawumbi kamu kumpi buli kanaku nga tukagabira abayindi mu uganda yonna in losses naye gavumenti eraba eteeseyo gwa naggamba naye niwoobanga kabadde kagendere nti gavumenti yagala abantu bavuwale twagala bategeeza gavumenti bagamba nti omugaga tafugika naye omuntu atalina kyafiirwa ate aba muzibu nnyo tukusaba tosuula bannayuganda kubeera nga talina kye bafiirwa twogera kyo n'obumalizi bunene nnyo tetwagala nziramu tetwagala kyabadde Kenya kubeera Uganda. President Museveni wagenda mu nsiko okumala emyaka 5 abamu baakunyooma nga balowooza nti ogenda kumalako olwaleero wano tukalakase era tukkiriza nti otufuze emyaka 4 naye abalimi b'ebikajjo nabo leero tukkiriza nti oba twagala ba tetwagala at least bajja tuwuliriza era tusaba gavumenti muveeyo n'amaanyi kuteeka erifuga omulimi w'ebikajjo mu ggwanga oba board gye mwayisa mu 2020 act oba council turuledde okugoyinga naye nige twagala regulation mu mulimu guno twagala minimum price twagala abeerewo enteekateeka era abalimi basabye nti ngaye mugamba nti mwagala ba millers babeere n'ebitundu 50 ku bikajjo byasaboza okulwashinga fe abalimi mutugamba oba mulungu akubeerawo ba millers bonna babe mulungu okulima ebikajjo ekyo kimu kyebasazeewo basaba nti gavumenti bw'oba owulira nga mutempo ku lugwamuzo mwalimu production mwalimu omuntu wa wansi mu manifesto ya 2021 mwalimu production naye ekikajjo kyalimu ng'okyogerako ntyaga kyalimeko value tusaba abalimi b'ebikajjo tulowoozeeko tuwe ebyuma ebyaffe tutandiko addinga value ku bikajjo byaffe ng'abalimi baki b'ebikajjo ekyo era kisobose tuyambe tubeere ba co-shareholders mu byuma byonna ebiriwo tufune mu shares ng'amasomero gali nti gabeerawo ne PTAs ng'abazadde bategera kiki ekitambula mu ssomero olwaleero tukoze cost analysis ey'abalimi b'ebikajjo buli mulimi yenna wali tuli kufiira wakati w'emiliyoni 1.9 ku miliyoni 2.5 buli eka y'ebikajjo tusupplying eri ba millers naye nga bafuna amagoba 10 ku 10 tebina losi gye bakola tusaba babeerewo etteeka nti atisi n'ebigimusa bye bajjamu bidde eri abalimi babituwe ng'abalimi tusobole obiganyulwamu ab'emwanyi batwala emwanyi zaabwe ku kyuma babaddiza kase wotwala kasooli ku byuma batuddiza maize brand fe ab'ebikajjo batusala terina kye tufuna naye nga gye batusalako gye bisinga okubaamu ebyamakulu so tukoowoola eggwanga lyonna njagala buli omunayuganda ategeere nti ekikwata ku mulimi w'ekikajjo kikwata ku munayuganda yenna kuba buli ekiva mu kikajjo kigasa buli munayuganda gwali mu ddwaliro ebikajjo bikugasa kuba eddagala erisinga lirimu sukaali gwali mu byokunywa ekikajjo kikugasa kuba ebyokunywa ebisinga omuka ogubikolamu ogubikuuma guva mu bikajjo tegukyava bweru guva uganda ono n'obutonde ne tukola amasannyalaze agabuna eggwanga nga gava mu bikajjo amasannyalaze tegagwangako n'olwaleero ono buli omu abe munaganda agambye nti amasannyalaze gagudde ebbeeyi so wetusabira buli munayuganda aveeyo n'eddoboozi alwanire omulimu w'ebikajjo kuba kino kintu ky'abannayuganda ffenna buli omu akoza sukaali ewakaawe buli omu afuna ekyokunywa wakaawe buli omu agenda mujjani ne bamujjanjaba buli omu aganyulwa mu kikajjo either direct or indirect naamwe abatunda amaduuka aga bulijjo bwe lwatunda bikajjo mutegeere namwe temukola ki tuwalase capital gwe tukozesa on daily basis sente emeka ze tuteeka era kyoba olaba nti ebiseera ebisinga ebyuma bino bigenda nga bisirise abasinga bonna tetukola ne kampala ekikubo tekikola naye ebikajjo ebibanga bitambula mu ggwanga muno teri dduuka lyosanga eri abantu babulijjo etalimu sukaali teriyo dduuka lyosanga n'ogenda Arua n'ogenda wa nga teriimu sukaali tukiddamu naye ng'ate sukaali alifo kyakumeka kyakusatu bannayuganda ffenna tukitegeere ekisooka saawa zino amasannyalaze gakutta kati buli kyuma saa nukubi kikola amasannyalaze era ebyo byonna ebyebikajjo saa tebikyasasula bumeme bikola amasannyalaze gaabyo ge gafumba sukaali eyo saving namba emu okutuusa taani y'ebikajjo twandiyagadde ba millers batuyambe tusobole okubreak eveninga omuzungu akyega what is your break even cost
ekitono nnyo bantu badde olugula emitwalo 21 alisobola okukomyawo ssente ze tuinvestinga mu mulimu guno kubanga taani emu gyali tuwamu emitwalo 12 ku 14 bali kugijjamu ekitono nnyo akakadde kalamba musaawa emu naye tebagala kwogera mazima balimbalimba oba bekola bakulembeze njagala gavumenti eveyo ekola investigations ekikajjo kino kivaamu ki kivaamu sukaali yenkana ki research alaga nti ekikajjo kivaamu wakati we kiro taani emu evaamu ekitono nnyo ekiro 10 ku 15 eza sukaali ne bagasi avaamu amasanyalaze ne mo license avaamu spiriti avaamu n'ebyokunywa omubaka bondi okusaidi omuvu ebigimusa tubimenye ebintu osobola bimalayo ebikajjo ebyo bikola mu nsi muno so tusabira buli omu aje eddoboozi lye alwanire omulimu ebikajjo naye buli lwe biba bituuka ng'ebikajjo bigwa nga bifiira ku ki ku nnimiro n'akabirima emirundi ebiri guno gwembizemu gwakusatu nali siri wakubiddamu kubanga mbirimye mbiteekamu ssente ezibisimba ate ne ssente zembiteekamu bikabalawo oba okitegeera okubisimba ssente n'obikabalawo oba obisimbye eki ssente naye ogenda okutuuka ku ssaawa y'okubavestinga oggyemu essente ng'akatale kakola ki nali siri wakudda mu bikajjo naye abakampuni ya Meta bajja mu byalo nga bavanju ku nju nabo walimiddwa ebikajjo nga batugamba tuddemu okulinnya ebikajjo kati abaali bakolamu effujjo mu factory baagobwa era babajjamu n'abalimu kati tulaba feesi mpya era tuddemu tulime ebiki tebigenda kuddamu kubeera wansi wa mitwalo 20 ne batutuukako ne tutandika okuddamu okulima ebikajjo ku bibanja byaffe ebifo ebimu tubipangisa bupangisa fane naafunze mbadde nkyalima ku ttaka lyange naye nnyiiga nga mmaze okukozesa ssente zange nennima ebikajjo nga nabo balaba abafactory babirimira ku bbeyi esseere ze babirimisa abasikolo naffe ze tubirimisa ensigo basikolo ebazituguza bakuguza loole y'ensigo emiliyoni etya emu n'ogisimba eba yayiika etya n'osimba yiika 7 ze loole 7 era ze miliyoni 7 jjukira bo sayininga nabo looni nti bakusala ssente onokwata nti bakusala ssente z'ensigo zaabwe ng'otuusa okuzaayo ebikajjo ate obitunda waabwe yendagaano gy'okola nabo kaakati bw'otuuka ng'ebikajjo loole bagiguza nga kakadde ze miliyoni 7 ze basooka ottemako naye jjukira ate ebikajjo babisaze ne bidda ku mitwalo 14 oba ku bbeeyi yonna eba eriwo basooka kujjayo zaabwe ku bbeeyi eri gye baakuweerako kati n'osooka okola loosi nga seere ziweddewo kati n'omala n'otandika okutululya leba ze wakozesa buli akulimira mu kikajjo annyuka ne ssente ze tekyali wa mwezi wadde owa wiiki era n'ozibasasula bw'omala ekyo n'odda kuwa transport eyakuleetera ensigo gw'oba omusasula bw'omala ekyo n'odda ku transport abeerawo mu ssaawa eyo amafuta go tegakka bbeeyi naye ebikajjo biba bisse ebbeeyi naye bagamba mayiro gy'oba obijja ze seere z'oba olina okukola ki naye ng'ate ebikajjo by'otadde ku ki ku loole gye batwala mu sikoolo temalaayo seere z'ogenda sasula ki transport ne tubeera banyiivu ne tubeera banyiikaavu ne twagala tuve ku biki ku bikajjo laiti naawe we tuli mu bulumi bwe mutulabamu essaawa zino tulimye ebikajjo gye biri ku nnimiro be baatuwa ensigo ku bbeeyi be basala ebikajjo ebbeeyi egwe kati tetugenda na kujjayo ssente ze baatuweerako ki nsigo zaabwe naye ate bazibalira ku bbeeyi eri mu budde buno we babisalira ebbeeyi esigalayo ku ki ku ssente z'ebbeeyi gye baakuweerako kati we twebuuliza abasikoolo batulinako enge kigenderere balina we bagala otukuumira nga tuli awo kyetutategeera nze bwe bulumi bwange obuli awo amannya nze Kavimba Paul ndi mulimi wa bikajjo naye nze bukyanga ntandika okulima ebikajjo kyetutegeeza mu kyo kyekino twagala okumanya nti bwompa miliyoni y'ensigo bwe nnaaba ntunda ebikajjo emitwalo 14 tombaliridde nti ensigo wagimpeera ku bbeeyi ekyo kitugezaako lwaki twekalakaasa ne tuddamu ne tubuuzaako ku bintu ebirala waliwo bizinensi ze tutalabamu ba investor bakolanga bano abalunzi b'ente bo mu katokolido zonna baateekayo amateeka agakuuma omulimu gw'okulunda ente amata tekyali gajaajamya tekyali gateeka mu bintu bitateekako muwendo ku mata gaabwe oba ku bizinensi yaabwe naye yo lwaki ba investor bano tebagenda nabo ne bakola faamu nga zirunda ki ente ne tumanya nti be bajja ng'otegeerera faamu ziruwa naye bali ku kikajjo bwe tukirima ettaka pangise ebibanja ettaka ligenda likendeera ate liggwawo kati ffe tunyigirizibwa mu mbeera eyo yensonga lwaki twekalakaasizza muneekalakaasa eno eyaki ey'emirembe tetujja kgenda bateekako mateeka kubanga ebikajjo tubitwala mu factory etya
emu tetulina walala tetubirya tetulina mulimu gwonna gwe tubikolaki gwe tubikozesa katugambye katubamme ebikajjo byaffe bibeerewo kubanga luli byafa ne tubitema ne tubyokya era ne bifiirawa era tukyaliwo ate feera bamu be bakomawo ne batugaa tuddemu tulime ebiki ne tumala bituusa ne batandika bivuluga nga babisala ebbeeyi amanya gange nsigadde nze Kabimba Paulo. Targeting most especially the road users. We have been faced with a lot of challenges, most especially with those sugarcane trucks who have caused a lot of damages on our roads. This issue forced us as a district council to come up with an ordinance to regulate how people should be used our roads, because the government is injecting in a lot of money to maintain and do routine maintenance on those roads, but they don't last so long because of those one who misuses the roads, most especially the sugarcane trucks or drivers who always leave their garbages on the roadside, and those garbages affect a lot of when it comes to the running water, which causes many chaos in our roads. I'm really a farmer and I'm ready to advocate for the sugarcane growers, because the prices for sugarcane, it is not stable. We have now a scenario whereby they used to buy or to sell their sugarcane at 240,000, but amidst in a short period of time, now they are selling it at 130,000, which is a total mess when it comes to the cost inputs, what they inject in the process of coming up with sugarcane. So I'm calling up upon the government, the Parliament of Uganda, to come and regulate the prices. This kind of monopoly in sugarcane millers, it has brought a lot of issues when it comes to the farmers. To be united on this cause, because they can't win when they are divided. We need a stronger message to the government, we need a stronger message to the millers, that we want the prices to be looked on, because so far the prices which is on market, it doesn't favor the farmers at all. Beeyi ebikajjo era tusaba nti ababadde bakola ekirala ekyawukana ku bannaabwe kye basazeewo ekyokutwala ebikajjo mu factories, mbadde nsaba balindemuuko, kuba kyemmanyi nti kino ekintu kya kaseera. Twagala okulaba nga bamiras ne gavumenti evaayo etereze ku nsonga za bbeeyi y'ebikajjo, kuba ekirime ky'ebikajjo nakyo kigenda kugenderera nga vanira bwe yali. Vanira yali wa bbeeyi, kati essaawa zino vanira bbeeyi yonna yagwa kati kilo eri mu 15,000. So n'ebikajjo bwe bityo wekirabise okubeera, kuba ebikajjo ebibadde ku 24,000 essaawa zino biba nga babigula 13,000, nga tewali na nsonga ya ssimba eweereddwa nti ebikajjo bigudde olw'ensonga eno n'eno. Okay.